betegekera okumalako omwaka gwa 2023 okwetolola eggwanga lyonna ate nno eno mu district ye Lwengo omwaka guno tegubadde mwangu eri bannalwengo olw'ensonga nti mukimanyi bulungi nti district ye Lwengo yemu ku district ezikyali ento era omwaka guno lowezeza emyaka 13 bukyayatondebwawo naye entalo ezifumbekedde mu district ene ye Lwengo ze zimu kuzireeseewo ogootaana mu nkola y'emirimu era omwaka guno gonna bannalwengo tebafunye buweereza bumala bukyabakulembeze baabwe balondebwa kinajjukirwa nti gye buvuddeko twalaba bakansalazi nga balwanira mu kanso ng'entabo eva mu kujjamu obwesigwe mu kakiiko ka Service Commission oba akagaba emirimu eri bannalwengo era omwaka guno gonna bwe gugwereddeko nga teri mukozi mupya ayingizibwa district oba omuntu yenna afulumizibwa district ene ye Lwengo. Akakiiko akagaba emirimu mu mbeera ey'ebyentalo kamaze emyaka kati gigenda mu 2 n'ekitundu nga tekali constituted nga tekateekebwawo kuba kalina ebirumira waliwo bannaffe abaali bammemba nga contract zaabwe zaggwako. Kinajjukirwa nti era district ye Lwengo eno n'ekizibu ky'amazzi. District ye Lwengo eno efumbekeddemu ebidiba ebingi. Ebidiba bino nno nga biviiriddeko abantu bangi okufiira obulamu bwabwe era mujjukira bulungi nnyo twalaba omusomesa n'omuyizi nga bafiira mu bidiba ebyo naye okuva abasomesa n'omuyizi bwe bagwa mu kidiba tewali kintu kyonna kyali kikoleddwa okutaasa wasaako okuteeka security ku nzizi ezo okulabika nti basobola okutaasa abantu bano okugwa mu mazzi. Abaana bali bagenda ku ssomero kusoma bali mu kufuna amazzi bali mu kuyola bisooto bafuna amazzi ag'okunywa ate amazzi makyafu egeganyiddaawo omwana asima amazzi wano ng'ente nawe enywa ku sayidi. Bwe tudda ku nsonga ez'ebyenguudo kinajjukirwa bulungi nti omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'awa districts ez'enjawulo akawumbi k'essente okulabika nti katumbula ebyentambula mu district ez'enjawulo naye mu district ye Lwengo okusigagana omugwa Bakulembeze kuleetedde okubanga esente zino tezikozesebwa era bannalwengo beeraliikirivu nti sente zino zandizidizibwayo nga bwe guzze guba mu sente endala ezize zireetebwa mu district ye Lwengo nga esente ez'okufuuyira n'esente endala eziziweebwayo nga ziddayo olw'okuba nti entalo ezifumbekedde mu district eno ye Lwengo. Sente ziddayo zitya nga naye kaawo waali kanso weeri lwaki sente zo ziddayo ng'abakola emirimu bateekeddwa okugikola ate basasula omuswala kyekyewunyisa siwulirangako za musaala nti zazzeeyo. District ye Lwengo era yalumbibwa akasaanyi gye buvuddeko awo era akasaanyi kano kaleka ebirime by'abantu byonna nga bifudde era essaawa zino abatuuze enjala bagwiriddwa enjala ani amuwadde akatebe era ng'enjala eno ebiviiriddeko bangi okubulwa ekyokulya saako n'okubira gavumenti omulanga okulabika nti evaayo ebayambe newankubadde gavumenti yagezaako okulwanyisa akasaanyi kano naye enjala efumbekedde eri abatuuze yesinze okuvaako obuzibu era omwaka guno ogwa 2024 abatuuze bayinza okubulwa ekyokulya. Sobola kuva mu kamera nga tetwogedde ku mukulu Honorable Kagabo Twaha bwe yavaayo n'akawangamula mwaka guno gwennyini n'akwata emiliyoni 40 n'azizaayo ezaali zimuweereddwa gavumenti ng'agamba teyamanya mayitire gaazo naye era abannakibiina banne abanuupu nga bakulembeddwamu omukulu yali akulira oddo oluvuganya gavumenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga baazira essente zino emiliyoni 4 Honorable Kagabo ze yali atutte. Kino nno kyaviirako Honorable Kagabo Twaha okwekyawa n'ava mu kibiina kya nuupu ne yeegatta ku kisinde kya MK ekyo nno nga bye bimu ku byaleetawo okubagana mu kibiina kya nuupu ne buli eno. Tusuubira nti omwaka guno ogwa district ogwa 2023 gwandibanga tegubadde mwangu ate nga tuyolekera omwaka gwa 2024 nagwo tugusuubira okuba tegujja kuba mwangu olw'ensonga nti entalo zikyali ku levo y'ewaggulu. Ebyo n'ebisingawo tugenda kuba twongera okubirondola mu mwaka guno oguddako ogwa 2024 2025 n'okwongera okumanya engeri entalo gye zigenda okuba nga zikomekerezebwa mu district ye Lwengo. Mujja kunzikiriza ate mbazeeyo eri muganda affe nze Deogratius Tindyebwa ku lwa BBS Telefina eno mu bitundu eby'e Lwengo.